Hallelujah. Sikyabawulira. Hallelujah. Kakati nze kamwatuza obulokozi Bishop Ramanzani nga ali wamu ne omukadde Nalongo Madina bebagenda omugodolirako emikono bebamanyi n'ekika kya dayimoni ze balina okugoba eziteeka okugenda wala. Omanyi haja advantage eri mu kulokoka eriweeti teweetaga na kusooka kulinnya nnyonyi nti ogende e Makka okwata amayinja okuba eswayitaani. Wano olulokoka Yesu akuweera wano amaanyi, swayitaani tumugobera wano Uganda n'agenda ate n'agendera ddala. Take emikono waggulu. Amulala ali ayagala okulokoka dduka emisinde gy'omwegatteko naawe ali ku TV. Even on TV. Ddamu ebigambo bino gamba nti Yesu Mukama wange olunaku olwaleero nzija mu maaso go na nkwegayirira onsaasire onsonyiwe ebibi byange byonna bye nakola okuva mu buto okutuusa olwaleero binsonyiwe byonna osangule amannya gange mu kitabo ky'abafu ogawandiike mu kitabo eky'abalamu kubanga olwaleero nze n'omutima gwange nzikiriza okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokose mu linnya erya Yesu. Amiina. Kaakati emikono giteeke mu kifuba ozibirize amaaso. Microphone eriwa? Nalongo Madina ate aliwa? Musembere wano musumulule amafuta mu linnya lya Yesu. Tugole emikono gyaffe eri mukadde waffe kitaffe omuyinza w'ebintu byonna Sseggulu weebazibwe kula obulamu obujja bw'oteeka mu musajja ono. Wamumanyanga n'ensi tennabaawo era wamwawula mu bangi. Nganzera manzaane bwe wansanga eri mu kkomera emubende gye nali nsiraanidde nga muyise Allah emyaka gyonna naye nga neeyongera kuvunda, naye Yesu bw'amwala n'oyingira mu bulamu bwange bwe ntyo yadde nga nagezaako n'ensimba nakakongo nga mpakanya nti Yesu si mwana wa Katonda, Katonda tazaala. N'ensoma aya yali egamba kul Allahu ahadu Allahu swamadu alam yalid walam yulad alam yakul lahu kufuwan ahadu. Nangamba nti eyo aya tejja kutaasa, ekikutaasa kwe kukkiriza Yesu. Bwe ntobe nakukkiriza Yesu n'endogoka obulamu bwange kati bwakyuka. N'omusajja nakyalina ebibuuzo bingi agamba Yesu kamukkirize naye kino nakikola ntya? Nsabye Katonda yanyonkula ebibuuzo byonna bye nalina, jangu yanukula ebibuuzo by'omusajja wo wono. Mukama tumuleeta maaso go era tumulangira okubeera omu ku baana bo ayingidde mu kigo ekipya, ayingidde mu famire mpya. Tusaba omukono gwo gumunyweze oyambalemu okuddayo emabega mu linnya lya Mukama. Owanguze ayi Katonda, manyi ng'obukyayi bujja gologoka, manyi ng'entalo zinamugologokerako, nga manyi nti ajja kutiisibwa, manyi nga bajja namuleetera ssente bamugambe nti ebigambo bino weyatudde bikyuse, naye nsabye omuwa okunywera tagenda kuddayo emabega, ananywezebwa buli kaseera, aneeyongera okuba ow'amaanyi paka tulimutandikira ekkanisa n'agenda asumba ekkanisa ya Katonda erudde eyo. Mu linnya lya Yesu tukolimira emizimu gyonna, tugoba amaanyi gonna gegezigiza, tugoba amajini gonna, tugoba emyoyo gyonna egisiba abantu, emyoyo egizaayo emabega, emizimu egiva mu ssabo, amasabo geewaabwe eyo gye bava, n'abakadde be n'abakulembeze mu ddiini babadde nga basamirira. Olwaleero tubimugobyeko ku mutwe mu linnya lya Mukama Yesu Kristo. Era akaseera kano tusaba nga tussa emikono gye ku mutwe gwe, amaanyi ga Katonda gamwegatteko, n'omukisa gwa Katonda gubeereko ye, leka abeere ekyokulabirako nga ffe watufuula ebyokulabirako. Era Katonda nga banaamulaba bagambe nti amazima wakyuka, wafuuka ekyokulabirako. Mu linnya lya Yesu tusabye abaana be, tusabye abantu be bonna leka bakyuke ku lulwe, leka abantu balaba omusana gw'obulokozi era bakyukire Katonda bamukkirize Katonda abeere omulokozi waabwe. Mukama weebale, tukuwa ekitiibwa, tukuwa ettendo, ogulumisibwe Katonda ffe, wabeerewo omuntu akuba engalo ez'amaanyi n'enduulu nga yeebaza Katonda. Weebale Mukama, weebale ekikolo kya Yesu, weebale Yesu. okusa gw'ejjaffe Yakobo, Isaaka ne Ibulayimu.